tugenze mbawagna mbawagna abafuuse ensonga eri Russia yevugenyi Viktorivich Prigozhin kati omusajja oyo bakulira ku kyalo kimu ne Putin bemanyi nnyo St Petersburg mu Moscow bakulira ku kyalo kimu yevugenyi ono nganze bwe nakulira ku kyalo ekimu negonto kati bagamba mbu sekabwaka weeyolera kekakola ki kekakuluma oba bogo ne bogo kigere kyente ku lwazi kaakati Putin jjukira yayola omusajja ono namuleta byokufumba mu State House jjukira baali bamusibye nga mubbi yali nga bano bakifeesi nga bba ngomanyi nti bamugoba Bungereza tebagala kumulabirayo ddala kubanga bamusindika mukomera amala emyaka 12 naye yamalayo 9 ne bamugjayo ng'atobye nnyo munyizi nnyo w'amapeesa ag'ettooke yevugenyi Prigozhin Viktorivich kaakati omusajja ono omanyise bwe yabadde alumbidde ddala nabadde mulaba nga tabadde tataaga kujja ebyo yabyogedde ekintu kimaze kwabootinga nga bwogamba nti obuseera bunjokeza wenjagala naye nga bukwokeza nga bukwokeza kubanga jjukira abadde n'amagye kupya emitwalo egi era yayingidde era shadde amagye emitwalo ebiri n'ekitundu ne bawamba ekibuga Rostovo kyekibadde kirimu headquarters z'olutalo lwaki lwa Russia e Ukraine kweba bwe basinzire nga yayingidde n'ezi surface to air yabadde abazaayo miles ntono okuyingira Moscow 18 ate nga ayingira kuba singa agamba nti yabadde yekalakasa abasirikale bandigeze tebalina mundu niba bagenze bawandula amasasi babadde ne mundu neri mu Rostovo bawambye nibakuba n'ennyonyi za Russia nibakuba helicopter za Russia nibata ne bapilot ne Putin yakyogedde nti basse bapilot yevugenyi abadde bavuga helicopter babase abadde bavuga ennyonyi eriko command center babase abamu ba ejectinze ne bazibuukamu ne Mayoress Margaret omwerufu ennyo kakati yabadde ayina ne tanka era wezirabye nga zirinya ziroole zitanka carriers yabadde ayina tanka nga balumba era yewanye n'okwewana nti twatuuse wala tubadde tuyingira Moscow kakati awakulu nyawo Lukashenko yaliwa Alexander Lukashenko eyewangamya ku bukulembeze bwa Belarus kubanga Putin yamuteekako kaluka mukubye Putin awanguza Alexander Gregorevich Lukashenko yataasa Prigozhin yabadde agenda mutta yagambye ngenda mutta kubanga yasudde era Alexander yennyini ng'ayogera mu ddoboozi lye namuwulidde yagambye nayogedde ne Putin agandi ngenda mutta ko nze tomutta naga nti bwe nemugusooka ngenda gezaako ngenda mutta ko ye nti tumukubire essimu ko ye nze sijja mukubira gwe mukubire ko ye nti mpa enamba ye Putin aga sigirina oliawo biwulira banna kyokka mubiru bano abantu batusoka tulimba nga ate bituufu engeri gyobigiryo biwagawagamu oli wawagina ate onjogera kuba wagina kati okuwaga kuli mu kigambo genda maaso fumita empere munfuuwe kino ekintu kyetaaga kulya mukyanca nga kisava njaga kulaba wano you have received mitwalo 5 tuli lunaku lwa gandalo kakati munange nga Putin agano mukubira kaka gwoba mukubira agamba Lukashenko boogera olulimi lwe lumu anti awo n'olulimi bonna Ukraine Chechnya Russia awo wonna boogera olulimi olumu omanyi bagamba nti Putin yabadde yerabanga bwe bayitanga ba Russianiza Baslovenic emperors the Zaz abali ba emperor mulira nti bagwayo anti mu 1917 waliwo Russian revolution bagwayo Russianiza abagagga abali ngeyo nga tebagambwa nga abadde erabanga Russianiza nga azitowa bamuterawo red carpet kuva eri ng'alimu mu lukubo bwangu
yani engeri gyatambula mu anti kakati atambula ng'omukono ogumu tegwenyenya nga guno gwenyenya gwe guswinginga nti bakikola batendekebwa mu KGB nti kiba kyangu kyakusika wano pisto ye singa wabaawo amangazatambula nga guno gwenyenya kanataba guli ano mu maaso ng'ate guno guli wansi kino kikirala dolobenda banga guli mu maaso guyisembwe kuti ng'ate guno gutunudde wansi waliyo ate naabo ate nabagusu kubanga Putin bw'aba atambula ojjukira juzi America yali yamusetingidde abaana ba CIA bamukube mu motoka ze nazitukako naziyitako n'atambula ku street n'agenda nagano ziyingira naye nga bwatambula atambula omukono gwegolodde ate kiri ekirenzi Kim Jong-un ate kyo kitambula kiwuba emikono mu gundi zakyo muzikawunda suuti kakati Putin Alexander Gregorovich Lukashenko yamala bamuweereza essimu ab'ebyokwerinda bya Russia bamuwa essimu yani ya Yevgeny aganjagala kwogera na Putin namugala tajja kwogera naawe tijagala kwogera nti yaganye tajja kwogera naawe ate jjukira Yevgeny simu sirikale musuubuzi yakwatagana musagani na musajja mukubi wa mundu ekyekiniya gwe bali bayita Wagner nga call sign ye gwe yakwatagana ne twambabulidde olunaku lweggulo kati Putin yagana kati ndowoozaawo Yevgeny n'amanya nti ebintu bikoze eki byononesa omusajja aganye n'okwogera nange yaganye okwogera naye agenda mutuzaako bomu kati era abantu okusinziira ku magefunye ku makya wano bangi balowooza nti Putin yasindise Yevgeny e Belarus kumuttira eyo naye Yevgeny muyita musiru era bannamawulire badde ndaba yatuuseeyo taliyo CNN n'agamba nti Putin tebamuswaza Putin tebamulyamu luwe tannamusonyiwa Yevgeny tajja kugenda Belarus yatuuse dda ajja kupulukayo ajja kuddukayo atuuse actually loozo badde ovueka nga naye atuuka ng'atuuka kumpi nnyo bwe wali kubanga nzukuseemu wakati awo saa zibadde nga musanvu kati kwatiramu katunyo agenti omutwalo gugo za lutalo togundi yako omutwalo tulina okugabana nze nkumamu Dr. Daniel nkumira mbwerere agenti message gyoyagala nyangu nnyo okusindikira nampereza message nti you have received 50 kyokka Dr. Daniel Kizito Luzinda ndabira nnyo Dr. Sanyu tozindi yako sente kuba naye njagala okulya ekyenkya nawe munewe oyagala okulya ekyenkya ate ono alya n'oli alya yemmere egenda anamowuwe tokola ki Yevgeny afuuse Yevgeny Prigozhin kati abantu bagamba nti kati ku Ukraine ne Russia kwe kuli anasooka okutta Yevgeny Prigozhin jukira nti already eri asaba nkulaga Yevgeny omulabi mulaba uyo akuba bikonde omanyi nti yamu omutwe gwonna guli clear ate alina amaaso galinga kali akasajja kali akafuwanga omupiira kakolira omulaba bwakola training bwokuba omuntu mu bulago omulabi ate temubinsaba omanyi mulina olugezigezi abamu mulabye gwomanyi abantu bebase Mariupol naye bagambye nti kati bamusindise Belarus abenga wakola omanyi nti yakola training y'obutemu mutujju yennyini kakati mutemu gwera ebintu byakola abo bebamafiya b'omugundi b'omu Russia lubega ema tukubuuzizaako nnyo bebamafiya omulabye mukibi omulaba Yevgeny wuyo ayina ekiwa ayasala omutwe gwonna guli clean gulinga ogw'abasajja mivule olaba abayigiriza ngeri yakutemula kiyakole Mariupol kiyakole Luhanski kiyakole Crimea kiyakole eno Donbasi mulabi laba akusika gundi kabadiya kambye esigalize byasimbula bya kiso kambye esigalize tebyetagana kubaweereza kubanga bibagira byaffe bya topule byasimbula byange mpita nabyo tusindikire tujja kubasindika mukulu akutumidde nomukulu Mubaraka Kagwa ABC lero talindoza musitowa lero si yameze nte mbagala alinako nti mpereza Yevgeny ne Felix Odongokala naye ayagala Yevgeny mbagala Yevgeny bali wano gwe baagala ne mukulu John Kiza kakati abantu bagamba nti ku Putin mwami John Kayizi ne ku Volodymyr Zelensky kwe kunaaba asooka okola ki okutta Prigozhin jukira kati ali Belarus
Alexander Lukashenko musajja munywanyi wa Putin yamuleterawo negundi ne zino zi nuclear weapons ziri awo. Ono againe mubiru alabika yatoloka mu majje. Anedda yatoloka mu majje. Kabe muchaka simukolanga. Tokolanga muchaka. Kakati nje kutwaliwa afande gundi damulira. Director wa crime intelligence bakutwali ku kosi. Oba kutwaliwa Egypt. Kasigale mugaye Yesu. Onobera ngoli super civilian. Nyamba kwambazi byakulwanyisa byone byakuba Katonda mbefeso mukaga. So kirungi kubera super civilian. Nakamundu ka AK47 tokamanyi. Nakalabako bulabi nalina muganda ngowero. Tosobaga nti ogulawo safe nti single rapid nokola fulukoko nokoche ngoba afukoko. Ebyo byonna ndaba. Nebyo kutekako magazine byatamanyi wadde jijjako. Ebyo byonna ndaba birabi. Ebyo kiripinga byonna jjako kiriptekako kirip. Amajje ndi mugano agalwanyisa ebyokulwanyisa by'obwakatonda. Wetaka kutwalako mu majje bannange. Okole ku training usolimba. Obulokozi ku mutwe tukirivu mu kifuba olukobo lw'amazima mu kiwato okwetekatako kw'enjiri y'emirembe mu bigere ekitala mu mukono gwange ogwa ddyo n'engabo ey'okukkiriza n'essaala zonna eri bannasimbula bonna. Nze tamanyi nkoma kweri ennene ddala. Gye bayita pike lwasa mayinja ye evuga eti eyo tomanyi bwevuga nja gikulaga bwevuga ogira bitogimanyi enjegere eyo ina nokukuba ekikati nga gwe mubiru okukuba ekigo newevulunga yamaanyi kiki yeetaaga buzito bungi yeetaaga ng'olina amaanyi mu mikono kubanga esika ate enjegere kuyinza okubeerako yeetaaga bamugani kuyinza okubeerako 6 abuuza nve wani anaabinyumya bratenewe wetaaga ogenda okukwata president Museveni ataddewo omanyi ba enforcement aba KCC bali kyankwanzi atwala ddi ababodaboda bajja kubatwala nawe wetaaga ogendewetaaga gendera mubabodaboda mbiru bwe bamutegeezeza nti abasajja baabo bajja balumba Moscow n'akifulumamu n'agendako mu maka ge bagayita gevalidai n'asooka n'abeerako eyo. Naye ati mutiitizi bw'atyo si muntu okutya kwa buntu. Tomanyi nti ate omuntu abadde mu forces ye atya nnyo n'okusinga gwe era amanyi effect. Essasi ne libala libwatuka nze nsooka okwekweka tolaba kuba gwe oba olimanyi ndimanyi obubi bwayo. Okimanyi nti dokita bw'alwala afa mangu olw'okuba nti amanyi effect y'obulwadde era n'ogamba dokita lekerawo bira tunabireeta enkya bantu babeereyo nabo bagendeko awalala tunabireeta omugugu gw'obwavu gumenya mama nze kamala okwebakayoka omulundi gumu gwokka ngende nkole lwakalugamba abakyala tengeri gye riri eggandaalo ng'omwami awaka waali kolayoko ku kyenjawulo keera ku makya oteketeeke breakfast oba ogayidinga abakolaki gwe oba ofumba noba tofumbye n'ogayidinga abafumba n'okolako ku kyenjawulo abamu mwebakiriza nnyo nga toli lubuto bako kyofumbira omusajja naye akulabemu omulamwa nga kyanjawulo nga kipya ekyakujeewa mwesi katimba kokka naye bako nekirala alye ku mmere ku bintu kwegamba byolinamu omukono ebiwooma obeeko byotetenkanya kati ku majja omutere wakujja akalimu amata mpola mpola oba kakyayi k'amata oba nekyayi omukalu ye kati actually ennaku zino baotekamu ne flavors osobola okuwa omuntu obuugi oba katugamba akasera aka porridge nga kalimu amata naye nga gali flavored ne chocolate. Oyinza ogaa nti kamukolerewo emino gy'amatooke bwe tuba tulinamu ekyennyanja nsooke nkisiikeko kisiike then nkimuwe nga kiri deep fried wabbali eminwe ne kakacyumba alina ovacado aliye ku bintu ebyenjawulo naye abamulinga abalookinga emigaati emisiige muyina by the way obufumbo budimandinga creativity kyekola abasajja bamu babasulawo fe tulina ne bagenda ne banoonya abakazi abalala abayetaaga producer ebeetagamu okubakwatamu beetagamu baproducer ow'omufumbiro omusajja n'agula ebisiika byonna n'agula flavors zigenda ku kyayi n'ozijuzako kyayi n'akaawa ali atya omukulu ingini yabalama yomanyi nti kati waliwo enva ezimu nandizogeddeko naye bannaffe abaisiramu bali ku lunaku naye kati kasita bazitegedde enva ezo mune bwozisobya zikaawa bosusamu enyo ebirungo bwozisobya zikaayira ddala neziba sawa nezikaawa bwozisobya
zikaawa. Abamu mutuuka n'ofumba enkoko togikaliiriddeko naddala ezo enkoko eki enzungu zino ezaffe ezaffe eŋŋanda tomanyi bwotagikaliirirako ejjamu akasu ak'ebyoya ne bijjira mu nfa. otegedde bulungi kati n'ofumba ebyo nobireetawaka oli akutakusisa akatamu k'enkoko ku mutwe. Ewange buli nva zonna zirina okukalirirwa ziri mu kkowa eryo. sirya nva zitali za bokisi ate boiro ate nga nsibire ku mmere n'omuceere ndya gwa ku mmere gwa boiro nga tefumbisa enku kuteekamu akazigo akanyankole sakaganda akazigo akatungulu kakaloti ne kagulini pepa noteekako nosaanikira waggulu noyiwamu amazzi nosibira ku mmere. ate sirya mmere etaliko mmere ya mutaka. kulina okubaako wakiri ejjuuni oba balugu oba kyetumula oba muwogo oba lumonde oba kivuuvu wabbali. keera ku makya omusajja obeeko kyomuteekerateekera nga ki ate ndi mukazi tukozesa amagezi go gweyagala kulyaki. abakyala bamubabuuza abaami oyagala kulyaki anerera ekyeggulu. ennaku zino njagala nnyo eminwe naye ng'eminwe egyo zigirako enva bbiri okuzaala Rwanda. abanyarwanda bebagala nnyo eminwe gy'amatooke n'ebyenda. olabye neeganye kati njagala nga kuliko eminwe nga kuliko nga basuddemu ka blue band mu minwe gy'amatooke nga naye wabbali awo waliwo ekinyeebwa nga kyasuzeewo nga kyasuzeewo nga nakyo kyabadde katutanze n'okulya ebintu ebisuzeewo nga kyabadde ku bokisi. temanyi enva bwe zisulawo zinogoomu nnyo. kati then n'ennyama era nga nayo yasuzeewo. saagala buno nga bwebaja mu hoteri saagala bino biri fresh. njagala nga byasobo nga binoza omunnyo kekibe kyenyanja kinoga nnyo omunnyo nga kisuzeewo. guyingira munda by active transport. njagala kulya gizzards nonkolera neggi plain omelette notekerako wali ebintu tuwabbali. manyi njagala nyo ebintu twebyo ovakado kacumba oli muntu wa gizzards ate kati byemba njagala nga leero ebivavava bwe bityo nga just ate nze njagala nga biri ku sowani nga ngazi nga kuliko neka ovakado kasalire wali wabbali bayinza n'okumpa akasowani akalala nga kaliko zikyukamba ngaezo nyumirwa ebyo byoyagala ate bya ssaawa nga 5 awo 6 nga bugize ssaawa 5-6 si byakeera ebyo tebabikeera. olinga kati bwokeddeyo kati kumakya kati manyi abaddugavu mulina nnyo amaddu g'ebyokulya ne bwosuza kiyogati jasi kiyogati kyagula muzimeka. kisinziira nti waliwo ebitondo okusuza obusuza kiyogati mu firiji osula otunula kusaba 12 ku makya botandisa okinuuna kiyogati kyokka nga omuzungu asobola okubeera waka n'eccupa ya wayini n'aginywerako emyaka 2 fe bwokyaza omuntu awaka okunywa kawayini kananalukakoliki mu kiro kimu ayagala eccupa zonna nga nnyo azimalewo. katonda yatonda omuddugavu bo bagira katini naye fe oli asuza busuza kiyogati mu firiji n'asula nga obwongo bwonna bulowooza kiyogati akeera kuba kye kyonna n'akinuuna n'akinywa. abakyala mubeere creative ate namwe abaami tubagamba omukazi ojja musubira kubeera creative muwero materials nga wakati ogulirawo byakulya muli muno mukampala musesa busesa mpale muwero materials byoyagala oyagala kuwuta ku kigere leeta ebigere ajja bifumba nga bwobyagala. ebyente tebizimbye olubuto tesira bintu bipika lubuto nedda birungi nnyo naddala ku bantu abali 40 years and above. ebigere byente kubanga biri calcium. yes ne bwokola supu yekka ekitegeeza ne bwowuta eriiso lyente nalyo liyamba kwegamba ekintu kiri ku nte kyekiri kyekikola actually buli part eddabiriza part nkatula nga amatovu emapapa obugonvu bwalimu etegede era kati naye aba yeetaaga kulya nyama eno ey'ensikye eno ekola wano ogundi wane obulago bwente byalina okulya then nalirako n'amapapaali bw'aba asobola kati omumwa guba guzimye ngaoli omumwa gw'ente exactly buli paati eddabiriza paati eyo kati awulira nga era kyobola nti n'ekibumba era kibumba amatu go gaba tegawulira bulungi ng'oli amatu g'ente buli paati anti omanyi nti materials ezikola paati eyo era zezikola paati eyo muggwe
kati omusajja gwe bava okukomola kati ye kunte anti yebamukomodde bukomozi kubijjako anti alumwa anti oyo bamukomodde era nayagende kunte era nayabeeko paati zaalyasimugenda kulisa abantu ebitetegereka oyo teyeetaaga reconstruction kubanga bakisazeeko busazi intentionally ate kyebasazeeko kibadde kiramu. Muli mutya abanywi ba walagi abaami nga gwe wasalawo okuva wategera nti walagi bw'omunywa akosa ekibumba direct kati olirako kibumba kyante asooke kuba neutralized wano mwe balina eyo endowooza bwengeri walagi gyalumba ennyo ekibumba kati bwe babanywa walagi banywirako ebibumba by'ente nti walagi mpo kyokugenda ku kiri ekibumba kyo kyennyini asooka kwekoonako ku kibumba ky'ente ekiri mu lubuto okutya mukama amagezi we gasookera olaba ennyonyi buli ku makya zitendereza katonda otya mukama simbula genda okole. Ne mukyala mire Semakola naye yakedde ddaga nti ali ku kyanca ku dayiningi ngeri bwawuliza simbula nga bwalaba top tv waliwo omwami yaŋambye nti ali ku migaati myokye bagimwokedde emigaati emyokye emitosting gyaliko waliwo mpeereza wano message nanga nti bamutase nnyo ng'ali mukono naga nti ebyokulya bye mwogeddeko bw'obiwa omusajja ne baba ayagala kutwala baana ku DNA akikyusa n'atabatwala akikyusa n'atabatwala omukulu bwagambye ebyokulya byompereza nga birabise bulungi abulamu enkoko enguriringi grilled chicken oba yetaga chicken saute oba chicken mongolian. omanyi omusajja akomwako ebintu nga 3 akomwako ebyokulya akomwako okumuwa respect then n'ensonga zakatimba then n'obuyonjo awaka omumazi factors nga nnya zokka then ate bwekisanga ate omusajja ye mujama kuba oliyo amaka g'abantu gogendamu ng'ennyumba yonna ewunya nga olubalaza lwonna awaka wonna nga walinga kiyumba kya mbizi nga omwami yennyini yekizibu banaye muyonjo waleeko mu maka gamu abawuliriza era abayonjo tubawa ekitiibwa mubeere bayonjo mu maka gamu waliwo ngombo nti obuyonjo bwe buddirira obutuukirivu omukyala yonjo omwami we omwami yonjo omukyala omwami obanga oli mujama fubanyolabe nti orespectinga obuyonjo bw'omukyala n'ebintu byayonjeza awaka ebintu wabiteekawo oba obizza bwategamba nti wano wabeera flasika wogijje woba ogizza abamu mulina mwerabira mugenda nemanju ne mwerabira ofulashinga mukyala wo nakufulashingira abamu nogenda emanju ekiyigo kizungu kino ekyofulashinga kyonna nokikunkumulira kungulu konna konna kubbali wonna newansi azifu newaba mukozi newaba mukyalawo ng'alinga yaleeta abantu batalina mulamwa kibi nnyo era musumba lubinga we bali kuteekateeka bafumbo mukama abategese bulungi nnyo bajoshua mutale abakoze bulungi ejja kuyita bayola bayinza obutakuyita clientinda tukutumidde abakyala bamumulwisayo nnyo enviiri neziwunya nosibaga viiri ng'olinga eyetisa ekibbo ku mutwe oba alinako olusekese lw'enku nga wenawe n'omutwe guzimbye gukirako ebyoya bya sekoko abali ku levo y'akawiigi ne mukalwisaayo nnyo nobeeranga ku mutwe alinako sekoko enviiri ziti ziruddeyo tonaabamu toteka mu bizigo abamulina bidredi si biyonjo kyovulaba omusajja asula atunudde eri gwe otunudde naasula awanisa ennyindo kubanga oli mukyafu gwojja okumuteka mu mbeera eno kuteekako namba 2 kyatandikozenviri bikyawunya gyebalya nti enviri bwotazinaaba muziwunya tenewunya n'abasajja oyo mbote n'omuntu atanaaba mu mutwe olina omukazi awaka namala emyezi 2 yasiba dredi tanaaba mu mutwe n'oyumba n'oyo alinako akanankani simanyi buhumani abasibako buhumani abateekawo naye balala buwiigi simanyi wiigi omanyi abakyala myezi 2 baagala nnyo enviiri empanvu tonaaba mu mutwe nze nenyumba naawe jukira okuyiwa amazzi mutwe kikola ki kirifreshinga omutwe obwongo ne busisimuka ne bweribuutinga kati oli amaze emyezi 3 yasiba enviiri tanaaba mu mutwe byakola tebitegereka ng'osulakoyo olutalo nga muyomba biki atanaaba mu mutwe nage nti ekyenviriza abakyala mukubeewo nnyo tetujja kubawo ezimu zituuka n'ekiseera ne zitusiiwa enviiri musiiba
enviri nezibasiiwa ng'ekyo ate kiba kisusi munanga abamu abantu abamu bajama ate ffe tulina okubagambako tugenda kuyingira abawakina abamu abaami n'abakyala oli n'amala okweyonja obulungi ennyo bwati sabuni gwokozesa ngomaze okweyonja obwoya bwonna ne bukwata ku sabuni ate muno gwagenda okunaabisa nkubye ennyo kale ebyenkwawa n'omubiri kuba bino bya buntu ate byabantu ate bali waka muno sabuni gwagenda sabuni ali mu kinaabiro ate gwe omukozeseza koti obwoya bwonna busigadde kuli ku sabuni ate muno gwagenda okukozesa obwo bujama mubeere bayonjo katubakube mutuwuliremu mukama waffe bazibagala okwebaza gavumenti etaddewo national council for physical planners. Omanyi ennaku ze tubadde tulina obuzibu olw'okuba nti Uganda eringa eri planless. Insensible okubeera planless. Mbadde manyi nti omuntu yasobola okubeera planless. Anti kaakati singa ensi teba ntegeke Uganda ntegeke nga bwolaba mu bifo ebimu nga tulabawo nteekateeka nnuŋŋamu nga bwolaba abantu bebazimba ku kyalo nebabuuza oba aba district engineer abapulaani abakite baliyo pulaana baliwa ono n'azimba kalina ate nga bali bazimbye bangalo ono aba yakamala bangalo ye oli n'ateekawo loogi wennyini oli n'azimba amakaaga amalungi oli mu mbirizi n'aleetawo masaji pala oba oli n'ateekawo essomero abaana ne batandika okulekanira omuntu ali mu residential area oba residential area bantu kusulamu oli nagundamu yeekaalo oba masigidi oba ebiyumba byenkoko oba ekiyumba ky'embizi kinaga nti wano wange muli wakati mu mayumba gammwe abantu babobedde ekyalo kyonna bazimbyewo amaduuka oli natandika okuteekawo kofini ate kati nze ku kyalo kwensula temulireetako kofini ate kati ennaku zino abantu bayize noga nti saagala kumanya ku kyalo kyaffe kwetubeera tetuyinza kukiriza muntu kuleetako ku dduuka lya kofini ligende wala faya mugenda okulaba oli aleeseeko ataddemu essabo wakati mu ate munywanyi wange alina eno saidi yebulengalenga eyo ate tebazimba ku kyalo si estate oli mu estate wakati nazimbamu ennyumba naleetamu essabo oli tota essabo mu bantu kati gavumenti yakomishonize akakiiko interim executive council of the society of professional physical planners kutereeza nsonga ezo nodira kati olaba kololo awonawona awali multi choice awonawona yali residential amayumba oba bakya bagugumulamu zi skyscraper nkugambye unawono kololo yenna kati takyali kololo olina dira makaga olaba ne studio bamuteekako ennyumba era history bamuteekako apartment za myalira 20 ku makaga gasinga mu Uganda Bay ku Summit View era kati alina kusengukawo yakyasulawo wali asula munanga ateeka kati musajja wattu olina azimba amakaga amalungi ennyo waliwo munywanyi wange yazimba amakaga ngeri wali University ya King Caesar oteketivu King Caesar ludewo ebunga ku University ya King Caesar oli yazimbawo amakaga amalungi mu area mwenyininyini omu oli naddira wenyininyini ku kikomera kwenyini ne bagundawo sitero ya myaliro 10 abaana babeera eri ab'obuwala gye babindukira mu busikaati obw'obukete tebambadde na buwale bwa munda abala baddira ku balukoni kwe baanika obuwale kwe bateeka waya ku balukoni ne bateekako waya ne baanika okwo obuwale bwabwe bwonna ne babeera eri waggulu ne bateekayo zi amanikadoni ne ziyimba ne bakunamireyo waggulu bakunamidde ne wansi ekyalo kyonna abamu bakwata ebikokoma byabwe bye bamaze okukozesa ne bawandagaza eno wansi efujja eggitirivu ennyo eritabanganawo musajja wattu tagenda kumaliza ng'agitunze soyeka nawalala kiri keno mu bitundu byonna mu Uganda oli bali ku kyalo linakuba hositeero masaji pala omanye ennaku zino waliwo ekyasaagala kumanya ate abagagga bayize n'enkola eno ekusetingira amazzi negajja woli singa ogana okuba ate denisi oliema ku kyalo gyasula tebamusandiwichinga ne masaji pala buli luuyi egundi ebulindo ku mutebi roadi bamusandiwichinga ne masaji pala eno masaji pala neno masaji pala abasajja basula bagulu b'ekiro kyonna n'abakazi abo masaji pala jukira kati masaji pala esinga obungi mulimu ntono ezirimu abantu bali professional naye endala ziri mbanyizi b'amapeesa
bakwata n'omupiira bugali mpitawo bukozesa tebabusula ku kikomera ogenda nga kalengejjera eri ku sengenge olaba obanga omazzi okyali kugapipa kugambye kalengejjera eri waggulu ku sengenge tikate nkubuze nti nga kakalu nga kabisi nga mulimu etengetenge omugugu gw'obwavu gumenya mama nze kamala okwebakayoka omulundi gumu gwokka ngende nkole onigina kinga eyakoledda nga bano bakededde okwatika simbula bawaka genda onoonye sente simbula abaana abobola tubagamba titoteeka musajja ku puleesha ya kabaga kamazaalibwa nga naye kenyini tosobola byekolera bwoba oyagala akabaga ka miliyoni emu naye beerawo n'emitwalo 5 ate kati abasajja tebakyayagala pressure kasita omuteekako pressure awo ng'avaawo abasajja ate yogambiru nawe singa nawuma akuteekako ekinyiga nga nawuma omusulawo n'abaana ate ayinza okuteekako ekinyiga ye tomukuba n'omwasa enyindo ngakuteekako ati olwedde ensi enninze mbawe wagna ng'onteekako ekinyiga ye ngaoteekakwani ekinyiga abakyala munange babikola ennaku zino namubulya n'ekifo gyayagala omutwala muganda amabaala g'omukampala ennaku iPhone Pro Max 15 eno eriko kati oba Samsung S22 zebagala oba muganda amabaala g'omukampala g'ebbeeyi njagala ontwale ku boat cruise balye banywe ku boat cruise akabaga kange kabeere ku lyato njagala tusule mu woteri ennaku 2 nga tuli mu woteri njagala ontwale emaya mu lusozi eri omukulu kigongo ntekeddeyo waggulu ndi ebyennyanja mu biyiriro oli otya musumba mulumba ne mukyalawo zaawedde ali ate omukulu Remi Ntambi oliyo otya bitambula bitya ensi nebeera ku bunkeeko olw'amazaalibwa abasajja bamu ne batuuka n'okwekweka njagala ontwale musijje bankubira obugoma kale abo basijje abakakeeka akakatundu ababukeeka obw'obutundu balayisi naye ziringa eza polosi ezo oba owonisa olukoba hane mbadde neetagayo miliyoni 2 nkole shopping kati goli peregesi kubanga badde njagala zino enviiri tezijja kukola njagala banscrabing njagala kiteeteeyo ekirala yenna ayagala nejebasimanyi bagisasi photobook simanyi foto biki simanyi photo album simanyi biki tobimanyi mbiru asi bimanyi ebyo bipya nnyo tugende mbulango okukwatemu kampala n'emirirwano mpolampola obudde bwakola ki obudde bwakubeera muno mpolampola oyingira ekibuga kiyingire ate kiyingire naye ngaokiyingira naye ffe twatusede kuba kampala nze leero zigenza okubeera ssaawa 9 n'eddakiika 42 nkereye kubanga bulijjo ekibuga nkiyingira 9 ekingi ennyo 9:2 leero ntuse 9:42 nyingidde kampala zibadde saa 9 n'eddakiika 42 n'obutikitiki ga 13 luwenzija makinga so leero luwenkereye tera kukiyingira 8:10 kampala n'emirwano obudde bwa bolyawo bwa kikomekome bulimu n'olufuufufu omanyi nti jjo enkuba yatonye mu kampala empitirivu jjo emisana awo malya g'ekyemisana awo saawa 6:7 enkuba yatonye empitirivu mukamwokya wamandoza lwelwodde ddala kati ngenda okuva ekamwokya ntuuke ku lugogo bypass bayinginia Fred Mayanja kagwa kudolira kesi eri naggulu nga omusala gutuntumuka n'enfufu efumuka naye ngeno eno muno mukamwokya mwabaddemu n'omuzira bagala okubuuza ku baami nga yadde toli musiraamu naye onyumirwa nnyo oluwalabo wayiga n'okutoola salaamu ne bobeereyo muambuleeza amwe ng'otudde olina ebyokunywa byonywa ebiriko ejjovu otolatolawo salaamu mu ngeri ekiferefere okutya mukama amagezi we gasookera olaba ennyonyi buli ku makya zitendereza katonda otya mukama simbula genda okole agambye fifi mutekedde fifi ndagire agenti nobumusanyuseza era mutadde mu muudu ezaki eza wali
ez'emikyere ate ayinza okugulwa kwe bamuyitako eyo figa eyo figa erekebwa awaka eyo figa erina okuyitibwa nga tebayitaye bayita figa wadduyiro nnyo wadduyiro nnyo ate alya kitono soka tukubuzako nnyo fifi bwe bali kubunyumirwa nzambe akanzambe bolingo naye kamukoze bulungi nnyo ate ne kano kamukoze bulungi nnyo dadi mundabire nnyo manyi dadi fena batuzala olunaku lumu 7 ogw'omusanvu 7 ogw'omusanvu kitegeeza amazaalibwa gammwe gawiiki ejja 7 ogw'omusanvu abamuwala wange naye kamaffe bazibwe nnyo katonda akola binene era byamaanyi mu mtyano eno yesimbula yammwe first class mbakedde edda omukulu kigozi maiko mwana edire fumbe kigozi maiko eri ensasa muzukulu wa lusimbye baka muli mutya tubatumidde nga toli musiraamu naye nga osula kumpi n'omuzikiti wabula nga tofunangayo musiraamu mukwano gwe yenna akuwadde ekifo ky'ennyama yadde okuyita awetubuliza ku kigozi maiko omanyi kigozi maiko asula kumpi n'omuzikiti bawula kikomera then awo enyini mu area eyo mwe muli omukyala lita namyalo mwe muli branso mwe muli ne Three-Star General Baker mu area eyo bonna bonna basulawo mu area yemu ne Franka Walusimbi waayita area code zezi bali ku close sega wabyani closing juzi waliwo mubi eyabba essimu ku saa 7 ekyalo nekimuzingiza nekimukuba misimu manyi abattirayo ababbi eyo tebasadaekyawadda eyo ensasa era omubbi alowooza okugenda eyo ensasa bulindo obbe mulawa oli mufu nkugambe bakutirawo nebuwaate bakuwa ababbi nebuwaate bakuwa ababbi bakutta busi eyo kumpi ne college school olukwata bati oba mufu kale bakedde meyo wekatabi Ronald Kalema basamula ekere tulabire nnyo omukyala kwali kusimbula amutulabire nomukulu wabyafaayo nnyo ddala wabyafaayo nnyo Ronald Kalema basamula ekere amulabisa kati webali kuzimba kitebe kyaki kya town council akizimbye auditor mwami Patrick Sebali ne omukyala nabo bakedde dda Dr. Kennedy Yigunga n'omukyala ate n'abato sebo Dr. tukubuuzizaako nnyo good morning to you mwami James Barry sebo Mr. James Barry good morning to you naye tukubuuza tugume Julius mutegedde omukulu tugume Julius naye tumubuuzaako yakedde dda ali kusimbula first class twagala okubuuza ku baami ng'omukyala gwolina awakasi musiraamu naye olwokuba ayagala nnyo sente yatandise okubeba sente za yidi yezikusabye najjo nega nti enkyabana tebagenda kusoma bagenda kusigala waka badde njagala mbakolereyo chipusi tuguleyo n'enkoko tuguleyo n'ennyama y'embuzi kiro 2 mbasiikire onagaye temwerabira siraamu ennene ey'ekenya tugirinze mu biruka gisosootole omanyi esinga mu nsi yonna obunene siraamu eri luddawa eri Karachi eri mu Pakistan then ku lukalu lwa Africa eno esinga obunene era yakusatu mu nsi yonna omanyi nagigendamu naye bw'ojingira ku makya ku ssaawa emu ogimala ogitambula ekiro sawa nga 3 oba 4 ogibuna bannange eno nene bagiteekerawo n'ekigulu mu waggulu abantu we balabira ogamba omuntu osobola ogiraba obulungi nga bolaba abantu abasula entebe bw'obeerawo nga ku state house awo mu mbiri za state house waliwo abasula awo olengera airport yonna bulungi ddala katireyo egundi bwetyo bweri actually nga bwono bogenda ekasokoso naye n'ofubutukira n'embuya n'oyitira okwo ku lububuuto olwo n'olengera olusozi lwonna bwe lweyaliridde kasokoso nga bwobeera oba ku daffodils n'olengera olusozi lwawa lwenaggulu very good lwonna nobanga olulaba bulungi ddala nga bwobeera ku ofiisi eURA kuli waggulu enaka oba mwaliro gwa 6 gwa 7 n'olengera tawuni yonna
neyo gundi bwe bagikola mubuziyo nayo leba olengera n'abaana nga basoma olengera yonna paka Kyambogo paka Bweyogerere paka Kireka yonna oba olengerayo kadeyo bwetu bweri bagitani tugenze gundi tugenze Kenya siraamu eno ekitundu kyerimba kita Kibera ye wali siraamu eno era walinanye n'engeri ya forest walingawo ne forest edda anti abazungu balekawo ekibira ekyo kiginyogoze kakati abazungu bateekateeka ekifo kino mu 1899 bwe bakitandikako 1899 not 19 but 1899 kati baali bagenda kutandika okuzimba Uganda Railway nga bazimba eggaali y'omukka eva e Mombasa egende paka Kasese egende paka Pakwaki kakati ne basalawo ekifo ekyo kibeere headquarters ezaba Indian Coolies ez'abaddugavu abanakola ku leerwe African tribes omwali n'abanubbi abanakola nga ku leerwe eyo omwali n'abazungu bennyini abalina technical expertise kakati ne batandika okuŋŋaanira awo kati ekiseera kyatuuka abazungu ne baga nti atweyawule ku baddugavu bano tetujja basobola basule bokka bajama bali ebintu tetubitegeera bali ebisolosolo bali ebikikati ne bateekawo okubasegurigatinga ne babasembeza eri wammanga nga boolaba abazungu bwe bali basula ekkololo ng'ate eri naggulukatali yewasula abapakasi era obuyumba bwayo nga butono era bakirirawo ku lugogo bypass ne bakirirayo wansi abapakasanga enaggulu mayumba g'abazungu genda mu maaso kakati bakirirawo nga ku embasi ya Russia ngitegedde kakati bwe baddira bwe bamala okubaawulamu kati waliwo n'abantu abalala abaali mu King African Rifles abalwanirangako abazungu nabo ne babaleeta awo kubanga kumpi awo waliwo training ground zaabwe eza King African Rifles okumpi ne Thika Road kalika muzeyi kotola okulanga mbadde muzeyi bebama kagenda kakubira President Saluti naye yalimu abalwana mu World War 1 waliwo ne 2 abalwana mu 2 abawanu baafa kati of course abawanu abasinga baafa kati abatu be balinga be 1914 yasematolo 1914 kale kakati ne balyoka bawuda abazungu bali bokka bajja mawalireri kati abanubbi babeegattamu abanubbi bava eno mu Sudanic tribes abanubbi bava mu Sudani abo nabo ne bajja ne babeegattamu kuba be baali baagala ennyo okuba emmundu nabo ne bajjaawo ne bakuŋŋaaniraawo kati olwokuba nti eggaali y'omukka ereeta abantu neeyiwaawo nga waliwo ne railway station netandika okuleeta ba Luo tribes ezaavanga western Kenya ne zijja awo olwo ne bayita abaluhya nabo ne bajja awo ne bagenda nga bakuŋŋaana nga bakuŋŋaana kati abanubbi abaali basoosewo nga be basinga obungi okukakkana abaluwo ne bagenda nga beeyongera nga bolaba nabatuwana bali ku leerwe wano ekireka ekiri awo ekinawataka wewava ebiwempe n'amalwa kati ne bano bebagenda nga beeyongera kati olwokuba nti basooka ne babaloketingira ettaka abanubbi abasookako kyova olaba nti erina engeri gyeringa eri organized kubanga abantu bagenda babaloketingira ettaka Nairobi yabiyingiramu netandika gavumenti ya Kenya okuzinega nti eno siraamu ebeere ekyabulambuzi katubateeketeeke kati abanubbi abasookako nga balinako ebibanja jjukira tebalina byapa balina bibanja kakati abo bennyini be batandikanga okuguza nga bano abaluwo abagenda nga basengako waliwo abantu nga ennyumba nga mmeka mpitirivu obungi kubanga badde ndaba wano population census ez'enjawulo ezizibaawo mu Kenya nga estimatinga nti population yaawo yalinnya nga kati kumpi eri mu bantu kumpi obukadde nga 2 obuli mu kafaako kokka mweyo siramu y'ekibera miliyoni 2 era bw'oba oli mu Nairobi
owulira taxi nga ziyita kibera ziriko nenamba 09 ebitakisi ebigenda bibeera mu music yalekana ngagenda isiri abantu babeera bali amayirungi oteeka okugendako ekiberi nogendako ne isiri oba istiri ewasibuka abasumaali kati ekifo kino abantu banaku bafuna kumpi nga nusu kasanvu olunaku. Sirimu 12% mu bantu abaliyo balina akwaka sirimu. Ebyenjigiriza biri wansi nnyo yadde bali mu kibuga ne bamala bakutwalayo weetaaga emyezi 2 okutegera ennyumba muovwa enju muovwa kubanga first of all okuba bazimbye omulundi gumu kumpi amabaati gonna zonna kumpi gakaddiwa omulundi gumu gonna gakaddiwa omulundi gumu weetaaga emyezi 2 okutegera ennyumba muofubutuka ate zonna ziri mu shepizi ezimu anti kyekyo zonna zifaanagana ennyumba ezigenda abantu miliyoni 2 obamanyi bayitirivu ez'abantu wagazi nnyo abagugolingawo mu kugolinga bayitawo batya bayitawo kibera era toyinza kutuuka Kenya notalambula notawubayoko olubu lwa kigere okulaba biki ebikola ki ebifa mu siraamu eyo ettaka kwe batudde basebeza nti lyandiba lirimu acres 300 owaba wanene eka 300 byebisaawe by'omupiira 300 ebisaawe by'omupiira omanya 300 ebituula ebisaawe by'omupiira 300 kubanga actually awo wenjogedde yewali abanubbi bokka naye bano bagambye nti ekifo kino kiri ku acres 1,000 kyonna kitwalira wamu naye abanubbi bakolayo trust yaabwe y'abanubbi kati gavumenti negamba naye tetwagala kubasengula tubawe ekifo ekitonotono kati baga tubawenga acres 380 naye nga wano webali walimu acres 1000 byebisaawe by'omupiira bimeka 1000 era wagazi nnyo ne bwogenda ku Google Maps ojja kulaba wagazi mu Africa yesiramu esinga kati gwe abadalooza nti Katanga abadalooza nti no erina Bulukatali oba Kasokoso mwe muli kwatano ku 10 muli kwatano ku 10 eka 10 ebisaawe by'omupiira 10 tebiva n'okutuuka erugazi wanene nnyo wanene nnyo Vincent Egitaga yaza abantu bakededda musoke Charles omugo enansa kuchenabwe waliwo ne Musumba Lawrence Semaganda ne mchala we Nowela tubayoza bazadde baby erubaga mu ddwaliro era omukyala kyaliyo tukuyoza Nowela Semaganda kulika baby akulike baby ye mukodomi wange Professor Samula Semakula omanyi yafiirwa jjajja bambi yafiirwa jjajja bale sinabana kubagiza bane ekitalo nnyo bya zebubi yafiirwa jjajja Kezia Nakate Semakula era bantegeezezza nti olwaleero aba A+ lwe batwala omulambo lwe batwala omulambo eri gundi ku kijja ky'abajjajjaabe bambi bajja kuziika nkya eri ewaŋŋoma village Mate alongo Oyima Road nga wakava ebusunju otegedde bulungi emanyi eyo nabiga nga wakava ebusunju kitalo nnyo muganda waffe Professor Samula Machero Semakula mukama ayongera okugumya naffe tukusaasirwa olw'okuvibwako jjajja kitalo kale mukyalo Jennifer Chwanuka ali ku mukutu akutumidde nnyo yeebale kuba nti yakeddedda natwebaza okujja ku Yidi leero gandaalo onagaye nzikiriza mbuuze ku basiraamu bonna abali mu kanso ya Wakiso district nga bakulembeddwa mu speaker Najja Nasifu ne Sheikh Sazi Sebuufu era abagale ennyo ye Kansala Ruth Faith Nakanwagi omusawunyi manya omirwa nnyo sawuna omwana w'obuwala muntu wakweyokya nnyo nnyo
emuwomera nnyo abala bakedde bali kusimbula muganda waffe Matovu Emapapa twongera okusabira obukosofu muyiwe mwesala Matovu Emapapa muganda waffe Matovu Emapapa enzala y'olwengo bawa charity ekyandikwa kiga nti Mukama atuma ekigambo kye ne kibawonya ate n'emigga egyamukubwa gye gituwonya ate era yasuubiza okutuwonya era tukusabidde Mukama akuwonye otererere ddala oddewo ddala kubanga ebyetagisibwa bingi nnyo natera ensonga y'okukola emirimu akatimba onye akatimba kakakulu nnyo kyalidde akatimba kakulu nnyo ddala engeri gyekiri ti kino kyakosa kyesiisi kyakabenje akatimba kakulu nnyo era kati mu nsonga eyo nze chief advisor nze musigire advisor nti gwe mulamu byolese biri ebyagundi wefugisemu konsedde bwe mwava ekigambo mulamu ng'omukyala waka bw'azaala bwalwala n'agenda ewaabwe bazadde be ne bamuyita kati basindikayo mutowe nti ono omulamu kajje kagendeyo bwe mwava ekigambo mulamu afumbe kati ompita mulamu wefugisemu munange mawulira muto wange ate ne Charity awulira bannange balaga tunagala kulya nsole era kulya nsole ali atya omugeye Kalulo Triple H ndabira nnyo our big bro omukulu Kabuye brother Kabuye big bro bagenda Butambala wa mama abakadde mukwatirire muko tujja tunyimyaka ate n'abapya tujja tunyimyako n'abaki n'abapya twogereko n'abapya ne Katonda akola ekigambo ekijja twagala okubuuza ku bantu ng'ewammwe mukigenderedde mufiirwa nnyo ku nnaku enkulu era nage nti gamba mubiru asabireko eggwanga abantu batera nnyo okufiirwa mu nnaku enkulu waliwo bambi famire ezimu ogendwa nti ku Easter nti ku Yidi Krismasi kwega ennaku enkulu famire negwamu ekika nekigwamu enjega waliwo n'abantu nga waliwo omyezi wegituuka nga buli mwezi oba Juni ng'oyo ng'ofuna amanga zamba oba buli October ng'ofuna amanga zamba oba buli January ofuna emitawaana emyoyo egyo those spirits are bad naye Katonda yatuwa obuyinza Bible kati bawadde obuyinza ku buli maanyi gonna ag'omulabe Setaani n'olwekyo obuyinza obwo bwetumiramu kaakati nga tuyimiriza buli seasonal attacks ku bulamu bwo tuziyimiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu kyekyo okutya Mukama amagezi mwe gasookera olabe ennyonyi buli ku makya zitendereza Katonda otya Mukama simbula genda okole ate nga tubajjukiza nti ogenda e Misiri nako kwongera buli lukya aba Africa one tours and travel batwala mu Egypt kulambula oba oli musuubuzi oba oli munaddiini oba otwala maamawo oba otwala taatawo oba gwe oba mukyalawo oba baanu babakozi oba olina gwosiima eno tripu yakulya sente si yagenda tino tugenze mbyaki sikusaba sikusinza sikolaki kugenda kutambulako kuki kugandaala mu biseera byaki bya independence era bagenda kusimbula nga mukaaga bakomewo nga 14 October 2023 mugwe 10 era singa ogenda kusasula $5,000 ababiri mugenda kusasula bukadde nga $5 ate nga baduo mugenda kusasula $2,000,000 mugenda kusasula $2,800 mulambule Cairo Aswani Lakso Achada mugenda ku tiketi kuno ku sente zo zemusasula kuliko return air ticket full board 5-star accommodation travel insurance emmere yonna ne visa fees zonna jangu na sente za kushoppinga zokka kati okuba simu ki kuba ku noti 707 75 5802 noti 707 75 5802 abamu mulina sente n'ekiswaza ndi bazadde bamwe tebabanyina ntebe kati olwo olugendo luwe maamawo luwe taatawo luwe mukaziwo luwe abaana bogwe ne bwosigala naye era n'omulundi guno otwala girlfriend ebweru mwe temuswala
totwala girlfriend twala ku bazadde bo bamukyalawo nabo batambuleko balambule ba girlfriend banayingiramu olulala abatanawasa balina ba girlfriend bo baneetwala nabo betwali mu lugendo tweyongeddeyo kyokka mube ziri 11 ezibulekolesawa esatu ezokumakya bwebale kubeera kumukutu abakedde edda waliwo Robert akolera ne ba Claire Entinda tulabire nnyo omukyala kansila tulabire nnyo ddala tulabire nnyo ne Faizo ne Achani bebale kakala mwami Onesimus Musinguzi tulabire nnyo kojja w'ekibuga mwami John Dennis Oboy Baba Prosi you are eddamu okubajjukiza nti olina okusaba irisiiti yo buli lwokola purchase ate olina okuba ne QR code olina okusaba irisiiti omanye ennaku zino ensonga z'emisolo mwami Musinguzi azikutte nga za simba kubanga mumuva sente ezibezawo gwono oyagala eddagala mu ddwaliro n'enguudo ng'ate oli eyo emisolo gisalapanya ate abantu baba baagala okumanya nti emisolo mikulu genda mu private hospital oba baagala kulongoosa ojje ne mu gavumenti olabe enjawulo mu prices mwami David Sibaduka musabe irisiiti yammwe ate era nga kulina okubako QR code kyekyo waliwo mwami Chris bamuyita mukulu bamukazako lya Chris Chicken ali eri mulawa ne Bulindo tukubuuzaako nnyo n'omukyala mwe bali kutwagala namwenna baliyo nga muli waka muli mugandaalo muli kusimbula thank you so much bwebanga tolina nnyo kikuleeta Kampala tubegayiridde temujja naye bwoba ojja kusaba jangu mwabajja okusaba mujje Christian Life Church Makerere Kavule eri ku Bombo Road osobola okulinyira mu paaka empya paaka enkadde wonna oluguudo lwonna gyofutuka gamba wa bodaboda Northern Expressway mugambe ntwala ku Christian Life Church ntwala ku Top Radio ntwala ku Top TV ojja kuba otuuse wenyini mu kifo ekitukuvu kale tweyongereyo New Vision afume kyolunaku lwaleero egamba nti lwaki omulamuzi omugenzi Stella Arachi Amoko agenda kuziikwa mu bazadde be kubanga muki kubanga mu mbejja era kooti yasazeewo azikibwe ku kijja kyabajjajjabe gye bamuziika era ne bagaa nti tewabawagaana oba famire oba baawe okujja okuziika ekifaananyi kiri ku New Vision kya gundi zino bazita batya camels eŋŋamira ezigenda okutta olwaleero zigenda kusalibwa olwaleero ate munda courses empya ez'abasomesa zakakasiddwa dda era bakubidde wano vice chancellor w'ekyambogo professor Dr. Eli Katunguka Lwakshaya nga azogerako amawulire amalala gagamba gatya gagamba nti URA yeetaaga biliyoni 1 okuteeka mu nkola bya digital number plate ate nga zirina okutandika ku Saturday byatuuse okuva Polandi zirina okutandika ku Saturday kuba jukira ezasooka z'abaana babadde bakola ennaku zino ziggwako okwosa nkya ezasooka emitwalo 5 bagenda bazikoledde Poland then UPDF omanyi ezimba wano bagenda zikolera obugoloobi gwe bazimba then abo batandika okuzikola ega twetaaga biliyoni namba obutalwisa mulimu billion number kati president alina ababirimu batandika okusoloza then owulira kye bayita okusoloza ekigenda kutambula omanyi nti oko okusoloza kugenda kujjawo ettooka ate poliisi lyebadde efuna mu bipapula ng'ate poliisi ebadde buli mwezi kumpi ejja biliyoni eziri wakati w'5 ne 10 mu bipapula gwokimanyi nti plate eno empya egenda kubanga ya mitwalo 73 n'ekitundu gavumenti erina okugulira emmotoka za gavumenti zonna okimanyi nti eyo diru nsavwa nnyo batandika kati okusoloza ettooke eriva mu gundi kuki ery'okunguudo lyonna lisolozebwe ng'eri bwe bakola poliisi ebeevaamu egenda kuba ekivuddemu zino gundi express penalties zigenda kuba ziba digital bw'oyita mu bitaala nga bitaala bye bikupenalizing eri mu system kyokka nga ettooka eryo libadde savwa nnyo libadde liyamba poliisi obanga liyamba eggwanga nedandika kati at the end of the day ate collection egenda kwongera gonda kati gwejja kukola ensobi ng'olowooza tewali wa poliisi naye kamera zikulabe zisindike ekisobya mu system bagende ku akawunti yo bateekayo gundi penalty
bo basimbye dda kamera ndoza bagenda kukozesa zino ezamukulu Sewanyana eza director Yusuf Sewanyana bayinza okuba bagenda kukozesa ezo. President Museveni ayise bainvesta okuva eSabia bajje batandike kuno emirimu. Makerere etandise okudabiriza Lumumba Hall ate nga munda muli parliament eyagala babulirize ku ttemu epya eriri e Masaka. Si Masaka yokka neyo egundi eyo nayo ekyetume eyo mukono south yonna wali yaba ebiso batandise okutema naye bafumita abantu ebiso naye gyebiri ebiso. FAO ewadde amagezi amawanga ga East Africa ku nsonga zo controlling pests n'endwadde. Mu hwezi ne security basinkanye ku nsonga za ADF ate nga munda mwe muli nti FDC etandise okubuliriza nti waliwo abateeka ssente mu ludda lw'amafaabi mu kalulu k'omu FDC NRM nti eteekamu ssente babuliriza n'okugulira abalonzi kwa biliyoni 7. naye ani atayagala ssente eyo mu FDC? Jenosale alungamiza ku nsonga z'abalaalo saako neki n'amanda. Twesoge mu Daily Monitor. Daily Monitor tumwesoge engeri gye liri eggandaalo. Tugende mu maaso abantu baagala byabawagira ebya Yevujenyi Prigozini Viktorovich ate Daily Monitor agamba kyagateteeke pya liguddewo olugi eri interest free loans. Mugenda kulisoma kwano ekifaananyi kyaki kya mirambo gye Kasese nga bagiddiza abazadde baajo oba abantu baajo. Gavumenti emirango 11 gyewadde lumero okubeera DNA ate barangers baayo bagambye balabye kibaita wild dogs ekidepo zino embwa ez'omu nsiko ezirunduze embwa ez'omu nsiko tujja sindikayo gundi Jeff Malende azikwate. Ate Karamoja abakabaayo bagala OPM ekyusibwe reforms zibeerewo. Ab'ennebbi bawangudde olutalo lwa Justice Amoko. Poliisi ezudde emundu ey'okubiri jejje ku bavubuka abadde babbise emundu mu kibuga. Ate omusajja bamusibye lwa cyber stalking. DPP asomozezza sentensi ye manya ayina byawakanya wano. Ate amawulire Monitor naye ndoza simulwemu kuba njagala kufuna bivetevete mangu. Makerere Lumumba Hall baguddewo okukola okugiddaabiriza. Monitor kamuteeke wali ngenze mu Bukedde. Bukedde afumye ekyolunaku olwaliraga nti emisango egiguddwa ku Dokita Sali biri wano. Kooti esazeewo aziikibwe ewa kitaawe. Putin asinzidde gye yeekukumye n'ata akaka n'awanda. Ate nga amawulire amalala mu Bukedde wa leero gagamba obubaka bwa Museveni buli muno. Abasuubuzi balaze ebisinga okubanyiga. Owa URA n'alagira yabaddeyo gundi Commissioner General yabaddeyo n'abawuliriza bulungi. Musajja muwulize yabadde n'abawuliriza ne Saalongo Robert Wamala naye yabadde mubedde omukulu yabaddeyo. Saalongo Robert Wamala nanyini kirevu yabaddeyo Saalongo ate boogedde okuzuula emmundu ezitaba mobile money. Ate abatikkiddwa basabiddwa okutandikirawo emirimu bebatikidde. Ate oluguudo lw'egaliyomuka luddaabirizibwa. Awo n'olunaku lw'e Masaka wayitangawo egaliyomuka naye sikyalaba ne Kaleero wayitangawo egaliyomuka kyoba batumawo kule Kaleero nefe eriyo no mu Kiteezi yayitangayo yayita ne ku paaka enkadde wayitangawo egaliyomuka ku paaka enkadde. Ab'ennaakula bye bakola ssente mu plastic gwe balonda beebale nnyo. Ebya Dr. Sali biri muno. Ebya Dr. Sali ate akasirikiriro ku kyokuwandiisa ababoda mu Kampala kaleeseewo ebibuuzo n'egyo nalabye baziyoola okufa obufu. Ebayodde anti bayoola abatali batuufu abaweta namba plate abavuga ababbi abatalina indicator tebalina mataala talina elementi talina namba plate. Omanyi namba plate MURA eyagifeezinga out katetokokubeera neya yero n'enjeru. System ene ya kamera gye capturing obulungi kimanyi yatezo balina katozisula batwale eziri digital zezijja enguudo z'omwakiso ezigenda okukolebwa okendeza jam eziri muno mugenda kuzisomako. Muli mutya uno wano Honorable Naluyima ng'alambula Betty Ethero Naluyima. Tukubuuzizako Dr. Saleno
Dr. Salino lero gandalo Dr. ne Dr. Kennedy Gunga ne Council Dennis Bugayi lero gandalo Auditor Mwami Patrick Sebali lero gandalo Engineer Freddy Mayanja Kagwa lero gandalo dola Kagwa kwate ku switch lero gandalo lero ki gandalo abakadde tokola ki totawana genda okubeko ku radio endala tukoye tubenyiddwa mugendeko ku radio endala top radio hello mutenyi wanga tumaze okubatuusa otutuusa wa radio ginamu emigabo wadde sigenda mugabo naye bakuyidinga eno tuuse obubaka bwange sebo genda ogambamawo ne taatawo nti Kamagu anzigyeko onjigirako kisebo ng'ate gwe wetwaziruusa oyo muleke mulwadde ono Meja Umar oli mulamu ndi mulamu nange nkulaku lwaidi no tuuse obubaka eri abantu bange ndabira musajja wange avuga omumbejja wange bamuyita Mebo gwavuga munenkeni wange gwevuga sebo gwelamusiza pasta mubiru agenze kuntabulira kyayi basa omulamba atabule kyayi si muntu kibi omudingidi talabiseeka ate omukolo yanywedde nnyo omudingidi ebadde etaisa musajja mwesiga kubanga agenda kwogera omukolo gwange sebo ngenda kukwasa mwezi ogw'11 njagala Mebo wange aliwo omulungi wange ova kumutwala kati ava kusaba katale nabaddeko nayejjo wabaddeko nejo yagala mukola kisebo kasooka okwera musaka wali erubaga esebo wabadde naye ng'atenze omutwala oyala kuba byawamwami katuula musebo omwana obuwala Mebo bannange omwana oli mubeeko Mebo alina omusajja bamita katuula musebo namusa Lord Mayor bamange gyosebugwawo waliwo omusajja waffe bamuyita gundi ono Sebuhungu Honorable Joseph Gonzaga Sewungu Kayondo Fred Mukono South omusango oli yagujjayo nga atya abo bajega muvuganya mwenna ng'ate owaabira munno wa pipopa ate nga gwa DP wakwata kya musanvu nga gweowaabira ate Kayondo Fred akutekamu ssente w'NRM ate nga bwabadde akutekamu NRM ate owaabira Kayondo Fred ibannange ensi erina emitwe ensi yaggwamu ensonyi engalabi y'omutwe kakati sebo musajja wange Emmanuel Serunjoji ow'eddembe dokita musajja wange alanise wanyana yali emakindi West alanise wanyana tonneerabira wali wange ne munange ebyagwawo Mukama akusaasire yali abeerubaga beera bulungi vaako utumidde nnyo sebo Idi Mubaraka beera bulungi idi afande Ainamani Alexander ali eri Nagalama Police Division ndabira nnyo afande Samu Bananywa webali kuba nti niwakedde dda onaganyidde Reverand ye bali kulabirira n'akuwanga kacyayi akalunda fulani apaka cyayi Reverand ampaka cyayi Esther Bukoto yakedde dda Esther Ebukoto mu fruits nkubuuzizaako nnyo nti good morning to you omugagga Kamagu wangi sebo yanganga bulijjo ku gaazi Kanyanya oliyo otya ku gaazi ekanyanya Kamagu balikogera ku kinnya bakiziba bebale kuteekawo ampu eyo gyodde eri ebbali n'oyitawo gitegedde ekinnya bakiziba tokulediyeleerewo twali tufa n'ekinnya ekyo batuterawo ampu awo wenyininyini osala eri ebbali n'ogiyitako eyo ali ampu eyo naye kyetukuwa leka tuka tugimanyisi kale buuza ku bantu amukutimba sematikikanyanyaawo batabali bagaawo ekanyanya ku gaazi pasta yesu mugambe nti jagala ogera nategeddeyo esebo tava ku top radio taata beera bulungi Kamagu tuba bulungi beera bulungi Mukama kuume alo Sempija Alex oli luddowa gino Matuga sebo oli Matuga engudo olugudo balukola balukyali lufu tena Matuga twagwira ababbi batukeme atuyingiridde ne batutema ababbi naawe kenyini bakutemye naye bantema takisi aneme okuvuga olwaleero ng'olabye babatemye ekiro kikesiza leero bajjo
Chajo bazize ne bayingira neiba ne bakuba endulu neiba nakuba endulu n'ofulumayo oluvannyuma ne wayita eddakika nga 10 nga bangi ne babeera mu lujja etugamba nti kireka batuukirize bajje naffe ne tupanga abafuluma ne balyoka bajja emisinde ne batema engalo engalo zavuddeko ezavuddeko bazitunze batise kuguma naye bazitunze bakuyisizaako lipo wangi ndi bakuyisizaako lipo bamusizaako lipo naye twaluse ku poliisi eri poliisi naye bamuteeka amasimu poliisi ateesaba sente okutwakinga amasimu gali ge babbye poliisi mukwatagane naye ate muneyo neekola ki ate akasente kangi oli bamugaye 15,000 ate nesente zenyini bamubyeka ng'ate essimu gye baatute ya 3,000 esimu gye batute yabadde ya 5,000 nesente zabaddeko zenyini bazigyeko ate mwategedde mutya nti bazigyeko anti bamutaddeko ejjambiya ku bulago ne bamugamba abasomero pino kodi ne bazindika kwatirira byali bya kifere kugaali ekijja tumuzaayo mumuddizeyo ddala tetumuzaayo era tugamba bamusirigolo bitova ku maini musajja mukakamu atuukirikika awuliriza nnyo atugazza abasiraamu onalebo Amos Lugoloobi nabonaaliwawubimubi beera bulungi beera bulungi bwana Timothy Kisaku sebo nkubuuzizaako nnyo. Good morning to you. Webale ku bantu bwakedde dda kino sabani ndi empata eno ku nnyanja Wakayondo Freddy esebo omukulu John Patrick amama Mbabazi akyali naye ekifo kyeyo esebo gyekiri tewali nnyo sebo okujjako mweyo sebo mwebale kutuweereza mwebale kwagala Top Radio bawuliriza nnyo kamagu mwebale atutofunika nesimu teyitamu niyo mpereza bulungi kamagu nkumatira mwebale kwagala Top Radio esebo buuza ku bantu bab'empata mbuuzaako mwabimusa empata nebenshavinga mu 10 n'abatumye ekinyumba yakumpagira esebo mposi jakale kafe kayidde wabadde webutinga kasanyeewo akatale kayidde akabasuubuzi abatunda emanda biki nyanya mboga matooke kitalo kamagu kale beera bulungi mukama 10 ikale sebo iganda lidujire luwaganda ndi mu kinu nzijidde mu kinu n'ebigatta ebisonseke bwamu kale kamagu ndi wano njogera bwe nywa kacaayi ndabira mubiru wali waneeno ali ku migaati emisige n'amagi kamagu mbeerawo nnyo ku toopu webale otabeerawo kyeyagala kale kasita wendi njagala okubuuza ku mukyala Sophie Entebe ndabira nnyo omukyala Evans Natukunda mundabire nnyo Alan Sebale webali kwatu wakedde dda Alan Sebale wagina naye bannaye tuli ku kizibu wagina muhumuza Michael ku Delta enansa natu kwali yakedde dda agaye mwebali nnyo program again Tibera Silamu in Kenya erina free wifi obuuza otutegeeza ali ku ntiko omugagga kamagu wangisebo ono kyali mukalanzi tone ndi musanyufu kubanga leero abali mu kamooli naffe otugyeyo abakadde n'abagobe bagende ku lediyo endala twakoowa bagende kale mubamujuuka mubapike mubazayina mubadawusi naffe katwegiriise bagendeko mubamukunja namwe mugogereko ku lediyo yammwe ndi wano kasosa ku miti ya naloodi wano ku lw'emiti omanye oluguudo olubalukola naye ampu nabaddeko emyanzi ate ngukolayo nimirayo ninayo faamu sajja kikulu yo teri mapesa kabeera muno mu kibuga naye abaana batwale ku jeni abange bonna banfaanana bonna bakufaanana bonna banfaanana olya biki otulagirireko naffe nja kubulya engeri gyolina okuteeka ekitanda mu kisenge tulina mwanfaanana no mubabo abo boyo omusajja wa bodaboda ate otwala mukazi wo ku dduuka wakolera bonna bafaanana mukazi omukazi wa buyibuli obuuza abo basika omusaayi abo layira walaayi
bampiteko ebbali kisajja kikulu nga ttemu bano bannamubiru abobuyi buli abaana babafana gojja kubeerawo nga temuli wadde akufaanana n'omu naye experience ogijjawa sikyalina maseka ndi amiru umma saba pesa nkutegedde okitegeera ekikuyisa omuteke buuza ku bantu babiri basatu omuteke kambuuze ku Salongo Setuma gyabulidde yonna gyali mugonvugonvu Salongo naye mukama agenda musuusa katusabe kambuuze ku maama wange Nabalende Fausta ali Kapeeka nosemeyo babiri kambuuze ku muganda Kanyerezi Ronald ne Lugemo Simon Peter mubejja mutulabire waali awo abulawo akuli ku kiddo ng'abongoota ng'ate obudde bwakumakye kiki anti twalidde ekyekiro n'ekyeggulo ng'omusajja omuganda obuuza omusajja omuganda ali ekyeggulo n'ekyekiro omuganda omutuufu owaffe zivuge olowulira kamutujoga essimu emukyali mbuliri eno muli ku lediyo kolabe ndowooza essimu omukono ogumu gukuta essimu ate omulala guweweeta gukundiryo amagulu gali eri waggulu nga ge bagenda okulongoosa naye tekikuluma mpulira bubi nange oluva wano obwenti ona ebisigadde ojja kubiwulira. Thanks for killing our stress from Sabawunga, the wagina of Makerere Kavule Jobwe Makerere. Tata Suzuki Ekasanga T Kamagu Ugamba Chi. Stand by class 1 when this sina mutawani bitutulia. Halo Kamagu nkula nange bwento tata ndipo kujon kunyimira sikukwasa lero mukama akumpasi gwani amanya bapita mu David Lubega oli uda mwami Lubega ndi wano ku monolisa ekabusu oli aho ku monalisa ekabusu ndi ate ndi mukwano gwa Kamagu oyo nze eddala batta Kalodiya omanyawo wasinga logi mu Uganda esebo omanyi kibinga ogimanyi eya minister byonna bimanyi sebo awo okuva kalawunda about wako okukirira wali wansi wali logi wonna wazo nyingi zijjudde nnyo buli nyumba bagifuula logi buli nyumba logi okwetola ekereziya yonna naye nkwagala nnyo mukama akumpadde leero abaana abobuwala basamba ogw'ensimbi omanyi babeera nnyo awaawo wonna bo bajjudde era tuyitaaga bayita mu nsanafu awo naku popopo wonna bali awo bonna bajjudde mukama wange buuza ku bantu bosebo ntumira mukyala wange amuyita Fiona Wanyana wali awo wali wano ndi naye wano era akwagala nnyo yeddira nsenene wansenene era abadde agala kubuuzaako wuuno mumpa mbuuzeeko Wanyana mbuuzaako kulamusiza sebo oliyo teyeddira ensenene ndi kulungi muli mukyere sebo webali kufumba wangi ali sebo omusajja yebale butakuteekako mujjawo taliyo era talibaayo amina kale buuza ku bantu bukatonotono babuuzeeko ntumira nnyo omwami wange otya mwagala nnyo mwami Lubega ne famire yange ng'owulika nga akyali mbuliri gyali okyali mbuliri mutukozeeko effujjo ne mukowa bukoyi katukole effujjo naawe olikola naawe oli mukozi wa ffujjo olaba ndiwulira ne musimu effujjo lye mutukozeeko nabira mudingidi omugala Kalodi yakutumidde galebeera bulungi akuume leero lwaggandaalo Sempijja Edi ali bweyogereri yakedde dda oli mupya yetulisawoze mwange Samuel namugira mukono oli namumira esebo namumira wagamba ki namumira walogisa babbi bokera kuzira bafumita abantu biso eyo mpulirayo ebiso bingi nnyo ekisoga esebo kyetube ekubiyitirivu sebo kuzira muganda wange gazani kyambadde ne bagweki era nabaddekawo ekisoga ku ddwaliro bayita Erono olimanyi wakisebo eddwaliro bayita Erono olimanyi eri ekisoga awo batuusiza bonna bebafumisa ebiso ebiso biyitirivu jjo sebo kale buuza ku bantu ntubira muganda wange tazani kyambadde
eba Grace abadde sebo Tanzania sebo wa Mukono Resort aba Mukono Resort awo ngagenda kusaza sebo watata maganga sebo kale nkwagala nnyo baana bire nyabe eyo ndeta mukulu matata de mukulu bagana mulongoso enabutire ekitegeera sebo kale kampumule mbeera bulungi kampumule mukama favors kyekyo ku ntiko y'emiziki nebisanyusa tuyingidde ate kadde kasimbula neki n'ebyemizaano byamizanyo anti ebyemizaano n'ebyemizanyo tewali njawulo nze alinitwe alinitwe with us alinitwe mutatakarebu yalinitwe mukibi edenisi alinitwe ali yali mutumu kubanga erinnya terisobola kutambula lyokka erinnya teritambula lyokka waliwo yali mutuuma walina kubaawo ali kutuumi kulowooza kyokiyita kyangu nze waliwo ebiseera bye bantuumiranga amannya kembabazi nemunange ekyatwala egundi kyajjajja kuluna kitwala mutwe tikuluna kitwala mutwe akabina bwe kidda kitwala mutwe simaine bwendwala kasigalako kalinga kuluna kijja kudda kitwale mutwe malende kati alumye kati amannyo talina muwadde ekikumi gwali alinaye ntonotono talina wadde ekikumi akomyewo ku makya ye muntu ayinza okukwata esimu nga nti alo esimu ereeta mannya kino muga nti agange gennyini newayite nagijjako naga nti asulatunula ate asoma akyakwata ebintu ebimu bannanga batubirekera abaana abato akyakwata takyakwata waliwo akaseera kotuuka ngaolinga atambula neddasleero gundi birthday yani lero mazaalibwa galinda lero mazaalibwa galinda mumazaalibwa galinda agamusimenta galiwo ku mande galinda agalero ge galinda lero 28 lero 28 Linda Ruth Desire owakawato nakyo kigaseeko Bukenya olesi byaki gali amazaalibwa Linda Ruth Desire ogaseeko ekijjaso mbadde mubuuzaako buuza kati ogambe happy birthday to you Linda Ruth Desire happy birthday to you Linda Ruth Desire tukwagaliza amazaalibwa amalungi oba yakomawo okuva e Rwanda oyinza okatako ndi oje izi otoyinza butaligattako oba nogawugambe nti Linda Ruth Desire bunga nokirekaawo kale nenga mwozize mama musumba akutumidde Elizabeth muwanguzi gyali endeje tanamutawana gye bali bo besiime bali awo mu lusuku mulimu amatooke manyi bwe baliwo embeera ew'emirembe mu lusuku mulimu amatooke muwogo waali ku lusalosalo awaka balunda enkoko balinawo sekkoko balunda amagi enva endirwa sukuma wiiki bugga nakati biri awo babiri mawaka mujaja kisubi endagala amenvu bikajjo kati nebigwa ku babeera enansana ng'ogyeko akamuli kewajja nako ku muzigo kyekirala akali mu kikebe kuliko akalimu ekisubi kamagu tabayabambabewaka n'obukebe nga bulimu ekisubi obeera nabyo ebimuli byojjana bulungi kangwe nga kuliko ekisubi bajja nabyo abamu baba n'ebimuli nga tebitegeerebintu kakati oyinza osanga omuntu ku muzigo naye omuntu yanditambuddeyo n'ebimuli ng'omusajja takola kati ate nayagala omukazi omulala ali ku mizigo atakola olwo kiba kitege nga temukola baba tebagenda kufa enjala kibanga kubanga infact nga muli ba student mwenna temulina mirimu mwenna musoma ate nemweganza
omukwano guliko ebyo nno. Omukwano mwembi temulina mulimu kakati ani anayamba munne teguliko ebyo mwana wange. kati saa tolina mulimu nga nange sirina mulimu nga nkunoonya nga nkufuna guzze omukyo omukwano omwabati omukwano gujja nga nkuba. Oyinza okuyimiriza ogutali mu bikolwa. Oyinza okuyimiriza ekire ky'enkuba ekisoboka nti gwe bwogi mukwano gw'amalende bwogi tekyali tekimutuzze jjozi yagikwatanga mu bivulo byaberanga bwe yagikwata ekyeyasembayo yali temusse ng'agikwata bwati mbu n'aginyweza enkuba naga nti emutudde lumu tegiwako jefu malende yamusula mu bbanga bwogi yali mubuuze ingini abalamaga oba mubuuze ajabuchazi semakulu omunene gwe bayita bwogi yakwatanga mu nkuba nagonde bulenga ajamaanyi abasajja wekwata bwenkuba basaasira oliyo otya ndi bulungi tishati y'omusajja ngekunyumidde kati gwetaaga ngeno gyenyambadde iyo nungi naye anti gundi kati bulaka kati tishati eya bulaka ngeri oli gino eriko ogundi All-Star mu maaso ebifaananyi bya All-Star kakati eyo ya musajja guwandi yambadde eno zirinyambala eyo kati nze wali waŋŋaana okwambala esaati y'omusajja ya musajja tekubanga tosuzeka maweza musajja tezibula bwesula ewaka obulago obulago bugazi tejja obulago bugazi ogamba basooka jambaza nte basooka kujambaza nte oyogera ku ya Kawuma Joseph webama olujambaza yayambala ezo esaati Kawuma ne muloka bagibiddemu ente abadde alina ibusaamu bagibiddemu ente kolona kibina ezo zo zibba ente era gyoyambulidde bagibye nokulumbe olumu awantu awamu toyogerakakati bwankubera nga ndi gyomunange emotoka yange emugagga emotoka bagibye koze emotoka kikala kinti ipusamu nebagaa nti ipusamu wishi gundi zino probox ezo zibba ente kolona kibina ezo bazibbiramu nemugaa nti bajja gikwala bagikwadde ku lwemiti yanange egudde mu fuleji yakana amataala bali bajazenda bino bagibiddemu ente ng'erimu obusa n'omusaayi nejjembe lyafumise ruufu bagibiddemu ente baba olugibbiramu ente nga bagisula wishi ipusamu kolona kibina probox bazibbiramu nte wakuba nti era n'omuntu alina probox afaanananga nzira kuyikyame wange waka ne kati probox zikuŋŋaanya bisagazi ku makubo ku northani mweyogera mu bubituubulire GoTV bebanafe bateeka sente mukadde gakana bagamba nti simula nebyemizanyo bagiteeka mu sente okuva 3 paka sawa 4 era nga bagamba nti kena maaso n'okubanga ofuna GoTV decoder ku mitwalo 49 kyokka osobola ogiteeka ewaka wanazaalawo ku mulimu wokolere wasezaalawo ne mu ofiisi ne mu kisenge kyo ne mu ddiiro muzilongi GoTV ejja kulabirako emipiira gyonna. GoTV Max ejja kubangula ligi zonna, Frank League 1, La Liga, Premier League, Terra Serie A, Champions League, Carabao Cup, FA Cup gyonna ojja giraba ng'olina GoTV. Gwagina nga tonagizza bujja zesanywe waka ng'onyiga star 206 ng'okiggadde ogoberera ebiddako. Lunaku olwaleero waliyo okusaba wano maka gaffe aga Christian Life Church Makereka from Musumba Jackson Senyonga ne Mama Eva Senyonga bakuteekeddeteekedde okusaba tandika ne saawa 6 paka saawa 10. Jjukira Gandaalo musooka mu kansolingi leero Gandaalo banaye banywanyi bange mwenna na mwenna abawuliriza basimbula abaisiraamu mwenna assalamu alaikum yidi mubaraka. Waalaikum salaam. Kale tusimbule leka tusimbule muli mutya abaami ng'engeri gye muli muganda leero tokoze obadde oli awo ne bagamba nti omugaati wasigaddewo toosi 2 ng'ate olina abaana bana omugaati wasigaddewo toosi 2 wazaala nzige anti bagulidde ejjo kati waliwo toosi 2 ate olinamu kasente ne bannanga obwavu buluma kati waliwo toosi meka 2 kyokka toyinaamu wadde akayayo ne sukaali musigaddemu kanywanto yakakati bana akantu kayaka kantama akayaka kyoba okola bwatu okaagala kaaba teekako miliyoni emu oba emitwalo 8 nze bwe nakola noonya zaakulyo nga tekaddamu kaaba teekako akakadde olaba omwezi bwogenda otandika ku wiikendi lumu 2-3 saako kakadde ojja kulaba yunisi ogenda funa
kakadde emitwalo 4 n'emitwalo 5 zoyiwako kazi amagoba tebayitira okuba gutandika bayiwako kingi bayiwako kingi kakati nebwakakadde omuntu anoonye emitwalo 10 zesagala binkabira mu matu kantu kakaaba ne bannange era buli wezisanika nezituuka mwana ngaoyongerako 5 emitwalo gabanga mafuta buli olabanga kagenda tuka mwafutanka ng'ojjuzaawo ojja kunyumira obulamu mu Kampala bwoba okola saala obulamu bwo obugenzi butuuse ku ŋŋanda obwavu buntu nsula obwavu buntu nze saala nkwewuunya ku bulungi bwoliko ku baami bonna bonna bali mu Kampala era nolondamu omwavu ku basajja bonna bali mu Kampala era gwe nolondamu owebizibu ku miliyoni 2 ez'abasajja bali mu Kampala mu Uganda era nolondamu alina ebizibu abatalina bizibu tebandaba nze kyenewunyiza abakyala abamu ku basajja bonna bali mu ggwanga mu Uganda miliyoni 22 era gwe nojja nolondamu alina ebizibu atasula waka ne bannanga abasajja lwotukeza ku ntumu y'abaami abali mu Uganda abaami abasula ewaka bayita bangi kibanga mu bakazi abali mu Uganda nenonda ayomba nze Kamagu ate omanya ate nesibirako ki nanaje bamuzaala weyiwamu nga nondo ayomba n'okweyiwamu omukazi olugezigezi abo balina egezigezi abayomba batuya nenyinda bakankana emimwa agamba tanajingo vayo najingo muyombi amubuuza kubuuza badde nti ku bakyala bali mu Uganda kati gwe sala ng'ofumbira omusajja alina ebizibu atane ade olw5 musajjudde era byamaanyi mu ggwanga tikoye emiziki nebisanyusa ebisanyusa ebisanyusa revival Wednesday olwaleero ku Crystal Life Church Makerere Kavule tutandikiddewa atandikidde wali ebweru eggwanga ensonga nnyingi ezigenda maaso n'okubanga zitambula okwetoola ensi yonna jjukira nti empaka z'amasaza zigenda kubanga ziddamu wali weekend so nga ate wali ebweru eggwanga transfer azikutte akati transfer azikuta akati ono atunulira ono oli atunulira oli songa betunulidde yes betunulidde emipiira gyegiri tetunaba kubanga tuvayo ne tubagamba nti emipiira tegiri emipiira gyegiri basamba n'olwensonga eyo gyokola okimanyi bulungi nnyo kyakunyiga star 210 star 20 star 25 tulina okulumba ve tetuzikiza nyiga star 210 star 20 star 25 ojja kubanga buli kimu ogenda maaso n'okuba VVIP super single VIP atera saako ne ordinary ojja kubanga empiira ogifuna bulungi so tolina kubanga obuusabuusa empaka mipiira mingi nnyo egigenda maaso n'okubanga gizanyibwa awali amawanga gazanya liigi ezimu zigenda maaso n'okubanga nazo zizanyibwa ng'ate bwe tulinda omwezi ogw'omunaana okulaba ng'ate liigi zikomawo azize musinga okubanga otegera naye nga emipiira mingi egigenda maaso n'okubanga gizanyibwa nkugambye ku star 210 star 20 star 25 kijjukira wali Canada yabadde ezanya England wali egenda kuba under 20 egenda kubanga ejja ne Germany ate nga Israel egenda kubanga ejja so ekitegeeza nti empiira mingi egiriyo wali Switzerland ne Faransa Italy ne Norway emipiira mingi egigenda okubanga gizanyibwa kawungezi konna kwayo ku star 210 star 20 star 25 kisobole okubanga ate atulumba agamba atya Norinanja ali wali Saudi Arabia olyotya wafunye kwa baaya oba tonnagifuna manyi mwagala nnyo abasajja mbu busimanyi abalina omukwano naye nga tebalina wadde ekikumi kokirabe kale tiimu ya Arsenal ne Gunners asako tiimu ya Manchester City yazzeeyo ali yagenze wali mu tiimu ya West Ham ne kasuka y'ejjinja ne kasuka y'ebid yabukadde 8 ne bagiga nti azeeka tetuwetaaga musajja gwe bayita Declan Rice myaka 24 atumwetaaga obukadde 10 bwe batolina bukadde 10 akyolina okubanga otegera toyinza kubanga ofuna muvubuka ojjukira nti Arsenal yabadde egezze n'obukadde 85 esobole okubanga ebuteekayo ate oluvannyuma 15 ebuleeta mpolampola nayo ne bagigobya ezizzaayo neyongerako 5 ne buwera obukadde 9 basigale nga bagibanja 10 abwete beetaaga kavubuka kano ka Declan Rice gwe twogerako yaliko mu kilabu y'abasajja bali aba Chelsea nga kakyali kavubuka kato bwekyo ne bakata nekegata club ya West Ham ennaku zino akafuuse ekizibu ka midfield general mipiira 24 gye kakazanyira tiimu ya West Ham golo ziri 10 kalungi nnyo kayambyeko tiimu ya West Ham mu mpaka eza UEFA Conference League okubanga basitukira mu mpaka ezo so badde bakuba wali club wali kuva mu ggwanga lya Italy gye bayita eya Fiorentina so club ya Man City
asako club ya Arsenal de Gunners akavubuka kano akangereza kadakano rice baketaka ku myaka 21 okugenda maaso n'okubanga ate akabegatako. Bayern Munich wali mu ggwanga erya Germany club enetendekebwa Thomas Tuchel musajja naye mu Germany mujukirako mu club eri ya Borussia Dortmund club ya Paris Saint-Germain club ya Chelsea de Bruges nga yabayambako n'okubanga basitukira mu package za UEFA Champions League akakati nga yazzeeyo waka wali mu ggwanga erya Germany abwa Thomas Tuchel avudde n'ategeeza nti beetaaga omuvubuka Omungereza myaka 29 simulala bamuyita Ali Edward Ken agwe beetaaga ogenda maaso n'okubanga beegattako. Jjukira bukyanga baviibwako omusajja oli omu Poland gwe bayita Robert Lewandowski n'atambula mu neyegatta club eri eya FC Barcelona babadde tebannaba kubanga bafuna muteebi wa ntomo bagula Sadio Mane agolowooza nti tasobola kubanga azannya nga F9 alina kubanga azannya kawerekera abwatyo bavudde ne baga nti Sadio Mane tasobola kubanga azannya nga F9 beetaaga Ali Edward Ken myaka 29 bakaseyo David ya bukadde 7 okulaba nga club ya Spurs egenda maaso n'okubanga embawo muvubuka gwe twogerako abwatyo yakazanyira Spurs empira giri 317 yakabatebera golo 213 abamuvubuka mutebi nga season ewedde yokka yagenda maaso n'okubanga ateba golo 30 angadiro yali mu kifo kyakubirimu abo basinga okubanga balingera obutimba oba wetegereza vuka gwenjogerako Ali Edward Ken season 3 kunya yomu kubadde basinga okubanga balingera obutimba ali mu ggwanga lya Bungereza. So Thomas Tuchel atendeka club eyo eya Bayern Munich bagambye kubeetaaga wadenga ne club ya basajja ba Manchester United wadde bo bakyalina ebizibu byabwe naye y'omu ku bavubuka be baali batunuulidde kakati ye Ruben Loftus-Cheek Omungereza myaka 27 akigambibwa yamaze dde okubanga yegatta club ya AC Milan kuva ali mu ggwanga erya Yitale. AC Milan abwetu yamaze dde okubanga emaliriza omuvubuka ono ku bukadde 15 bokanga bamujja mu club ya Chelsea abazanyidde emipiira egiwera ddala 13 abwatu n'abatebera golo 7 kitegeeza nti abamusajja mulungi abadde azannya wali midfield kakati bamututte wali ku club ya AC Milan asobole okubanga ate abayambako side babawagizi aba timu ya Manchester United abawagizi. Yes, jukira Manchester United eyabasajja bano ba Grazer family yajja omusajja oli gwe bayita Eddie Woodward yajja n'abasomera mu ddiiro wali mu 2.5 bwetyo abo yabasomera mu ddiiro ne bajja ne bagula timu ya Manchester United mu 2.7 bwetyo oluvannyuma lwekyo bazze bawangula ebikopo muli ebikopo ebya liigi UEFA Champions League UEFA Europa League bwetyo bavayo ne baga nti tumaze okubanga tukanya anena gagga omukata gwe bayita Jasim naye ate bamala okubanga bakanya naye nga n'empapula ezisinga obungi zimaze okubanga zoogera nti abasajja bano bakimaze ate bavayo ne beekyusa ne bagamba baagala basigazeeko share ku timu ya Manchester United ya bitundu 21 ku buli 10 kikyaleesa obuzibu kakati abawagizi baagala baviiremu ddala baagala baviiremu ddala bakiyiwemu abawalabu sente zaabwe nga bano abasajja b'Amerika bakivuddemu kakati nno abawagizi ba timu ya Manchester United abamu kwabo abawagizi ab'entomo abagula season ticket abagagga gabona agamba nti abagagga bavira abagula season ticket bavudde ne bateekawo ne beekalakaasa ne bagamba tekisoboka muve ku tiimu yaffe akade kano Manchester United ne bolaba teri nnyo mu katale kubanga tewali agivunaanyizibwako mu butonde etagaliraawo Jasimu tannaba kubanga abasajja bamukwasa kintu kyonna ate ne Grazer family abasajja babagamba tubakooye muke kaseera mugende ate bo baagala basigazeeko 21% basigale ng'ekintu bakirimu. So abye bimu ku mawuli agali mu club ya Manchester United nga bagenda maaso n'okubanga ate agatambula side yo Roberto Firmino Barbosa abadde akyaganya okubanga sendagaano abadde akyaganya okussa omukono akundagaano wali mu club wali mu Saudi Arabia gye bayita El Hilal bagamba bamuwa emyaka yes bakyaganya okubanga ate agenda akyaganya okubanga ateekako endagaano ate nga Real Madrid bwetyo vudde netegeeza nti bazzeeyo dda n'akasente akawerako abwato president wa Real Madrid ge bayita Florentino Perez yazzeeyo dda mu club ya Paris Saint-Germain ya Nagaga Karif Alhaj Nas Karif okulaba nga bafuna omuvubuka gwe bayita Kylian Mbappe omusajja mu Faransa amujjukireko yimujjukireko mu club ya FC Monaco gyasambira akapiira kaali kayitirivu nnyo bwatyo omusajja ne bwe yasindukiriza emmeme club ya Paris Saint-Germain naye nga ekivubuka ekyo nga kyali kito abajjukira obulungi maama waakyo yakisitula n'akyeta mu club ya Chelsea Blues wabula ne bakigoba ne baga nti ate kijja kusobola mupiira kadde kano kifuuse ekyekitale nnyo aninga Madrid omutendezi president gwe bayita Florentino Perez
agambye wagira kubanga bamumaliriza akadi konna. Yo club ya Spurs egamba omuvubuka wa club ya Leicester City gwe bayita James Maddison abaana atera okubanga bamumaliriza. Omuvubuka gwe twogerako omusajja Mungereza, club ya Leicester City emipiira giri 163 gye yakabazanyira. Katuje Mwana Go TV bebanafu bateeka mu sente mukadde kana bagamba tigena maso n'okubanga okula Go TV decoder ku mitwalo 49 kyokka giteeke waka. Go TV Max ojja kubanga olabirako emipiira gyonna, kuliko obuzannyo, kuliko katuni nga talimu wadde okumaasa entungo. bw'alina Go TV nyiga star 206 osobola okubanga ogizza obujja, wabula ffe tetusobola kuzikiza kuba olwaleero emipiira mingi egigenda mu maaso n'okubanga gigenda okubanga gizannyibwa naddala wali okwetoola ensi yonna ku lukalu olwa Bulaya mipiira gy'amawanga gye giri. So twamaze dde okubanga tugiteekayo wali ku star 210 star 20 star 25 star 210 star 20 star 25 osobola okubanga ate ogifuna VIP super single VIP sako ne ordinary ku star 210 star 20 star 25 ng'okigadde. agamba atya meeya w'e Makindye ali Haji Ali kasiri enganda mulya nyama sako ne kamusoyi leero yidi bane olina we bakuyise okulya yidi ali ate omukulu oweri mugoni bamuyita atera okuntooza sala Salimu ize mukulu Salimu mukulu Salimu ali atya Mikazi Yusufu Nsibambi gyali bane abayisiramu mwenna tubagaliza ne Mbalaka Kagwa gyali aji Mbalaka Kawoya bureji bali bayitibwa bane Haji Faruku Ntege gyali baji Haji omukulu Honorable Muhammad Nsereko wa Kampala banji Hajati ne Haji Hajati Hawa Kasule takuba ne Haji takuba nabo gye bali e Kawempe kale Hajati Fazia gyali takoze agasembayo aleka agaddirira agasembayo wakyo ogasembayo mu bwangu bwe agaddirira agasembayo kwegenda Juventus wete yavudde ku byokubanga etwala omuvubuka gwe bayita Thomas Pate ajjukira wasavwa omutegedde omukulu kojja w'ekibuga sinza butamutegeera oje bunga over mwami Dennis Oboy bawa pros ombwati toyongerako ky'omubwati kireke tokyongerako kiki kyogoba wamma Pastor Jim Ojambo ne Pastor Samukisa ne Priscilla Pastor Jim Ojambo oba yabuliddewa nensirika nange saamulabye yange twogere mu dakiika 2 zafuuse kati zaawa mekeza kayitawo aziwerera ddala saawa kati tugale tugende ati tulye Juventus tekyetaaga muvubuka gwe bayita Thomas Pate olw'ensonga nti omuvubuka gwe bayita Andrew Rabiot yamaze okubanga zendagaano bujja muka gwe njogerako emipiira 126 ng'azanyira klabu ya Juventus golo 13 midfield general olowooza nti gaba mawulire amalungi ku saidi abasajja ba Juventus. Chelsea de Bruce bwetevudde netegeeza nti akavubuka kano ke bayita Moise Kayisido bazzeemu okubanga bakeetaaga okuva mu klabu y'abasajja ba Brighton ate nga Arsenal ne klabu ya Liverpool betaaga omuvubuka gwe bayita Romeo bamwetaaga kavubuka ku myaka 19. David De Gea Quintana kigambibwa nti akade konna agenda kubanga azza endagaano bujja mipiira 415 gye yakazanyira abasajja myaka 32 bagambye ate nga Romelu Lukaku Boringoli Minama myaka 28 klabu ya Chelsea Inter Milan esuddeyo epeesa egamba nti mutuufu empiira 25 gyatuzanyidde golo 10 atumwetaaga abe nga asigalira ddala wano ate nga ne Julian Timber kigambibwa nti akade konna Arsenal emalirizo ebyokubanga emulangirira. Ttiimu y'abasajja ba Manchester United ne Bayern betaaga Frank de Jong abe nga basambira omupiira season ejja Jesselinga di myaka 3 kigambibwa akade konna yegatta club wali emu mu ggwanga erya Saudi erisembayo lyerya Roberto Firmino Barbosa akigambibwa anti akade konna abimaliriza. Lwaki ebisigadde tetubyerekereza ne mubisanga mu kawo k'ebyemizannyo ku bipaka 11 eriyo omuspaana ajja kubeerawo nze ngenze kubanga nti aba Go TV abagamba nti emitwalo 49 ojja kubanga ogitadde ewaka osobole okubanga onyumira abula ffe lwamaze dde ku star 210 star 20 star 25 ngoyiwayo Kalanzi Ivani Diego VIP
lukwalume ogambye otya VVIP VIP ne super single wonanga ki na misavwa onyiga ki star 210 star 20 star 25 ash Ivo Diogo lukwalume ne Lule Christopher Brazilian Ruben Luyombo abona bamaseka bagaliza olunaku olulungi eganda liddungi ennyo naffe nze nzira jinja nze ngenda kulaba abasocialite edison kirabira ogenda munyonyo simogerero close ogenda kuyita ku lupya ngenda wa mukulu president yampise wabasocialite Muhammad Nsereko wange osoka genda akakukyusa kuteekamu abaya ogenda mu t-shirt y'omusajja ngenda kusooka genda wakakuteekamu abaya bale ogenda mu t-shirt y'omusajja ova kinensi ensi gireke kulukutenga obugugu obwavu gumenya mama nze kamala okwebakayoko omulundi gumu gwokka ngende nkole onigina kinga eyakoledda nga bano bakededde okwatika simbula bawaka genda onoonye sente